Osibye tanno omulabi waffe omulungi owa Bukedde TV kyekino ekirungo kya business nango mumbejjandagire Leila. Okufuna ssente oba okutereka ssente ezinayamba business mu mbeera yonna ezinagitambuza mu mbeera yonna kiba kirungi. Omuntu ayinza okumbuuza Leila, okutambuza business mu mbeera yonna oyogera ku ki? Ensimbi ezo ezinaabeerawo nga business efunye ebizibu nga accident, business efunye ebizibu nga omuliro, ebyo ebintu babiyita bigwa bitalaze. Naye kati katudde ku bino ebyangungu. Ebiseera ebisinga business eyinza okutuuka ensimbi oba capital, ensimbi zowatandika nazo business ne zikendeera nga weetaaga ekintu ekinagitambuza oba ekinagiddukanya ebeere nga tegwa oba nga tesaanyizibwawo, oba weetaaga okugjayoko ku nsimbi ezo ze watereka oba ze wateeka emabbali ey'embeera webanga eguddewo. N'olw'ensonga eyo oba ng'olina business ng'ezo ensimbi tozirina, kiba kirungi otandike okuzitereka oba okufuna woziteeka. Kijja kubanga kiyamba business ne webanga capital oba ensimbi ze watandika nazo zikendedde, osobola okugjayoko ku ziri business netambula netokoma mu kkubo oba abakozi ne batasasulwa olw'embeera eguddewo mu byenfuna. Kyekyo ekirungo kya business webale kulaba gatali konfuufu wona wosinzidde.